buli mulimu gwa buli muntu gwa kukeberwa mu maaso ga Katonda era gwawandiikibwa olw'okulaba obwesigwa n'obutali bwesigwa bw'abantu. Era ku buli linnya eryawandiikibwa mu bitabo eby'omu ggulu kugobererwako buli kigambo kyonna ekibi nga bwe kyali, okwerowoozaako okw'engeri zonna, obuvunaanyizibwa obutatuukirizibwa na buli kibi eky'omukyama era n'okubuzaabuza okw'engeri zonna. Obubaka obw'okulabula nga buva mu ggulu oba okunenya, okulagajjaliddwa, ebiseera ebyonooneddwa, emikisa egitaviisiddwamu magoba, okusendasenda kwonna okw'obubi awamu n'ebibi ebivaamu byonna biwandiikibwa malayika awandiika. Mukwano gwange mpuliriza omulungi, njagala okutegeeza nti ne bwe luba luyimba nga waluyiiya, naye oluyimba olwo nga luyigiriza kibi era nga lunyikiza ekibi, ogenda kusalirwa omusango olw'ekirowoozo ekyo. Ekikolwa kyonna ekyakolebwa nga kinyikiza kibi era nga kyagala ekibi kikolebwe gwe ng'okifunamu magoba. Abayimbi bangi ennyimba zaabwe ze bayimba zitendeka abantu okukola ebibi. Ebiseera ebitakozesebwa bulungi, emikisa egitaviisiddwamu magoba, ebyo byonna, okulabula okwaweebwayo omuntu n'atafaayo, omusana gwonna ogwamulisibwa eri amagezi go, byonna bigenda kubanga bikulumiriza ku ntebe ey'omusango Kristo waasalira emisango. Bw'osoma mu kitabo kino Essuubi eritaggwaawo, peegi 313 batugamba bwe bati nti ebyo byonna abantu bye bateenenyezza era ne babyerabira si byakusonyiyibwa wadde okuggibwa mu bitabo bye biwandiikiddwa, wabula byakuyimirirawo ng'omujulizi eri omwonoonyi ku lunaku lwa Katonda. Ayinza okuba ng'ekibi kye yakikola obudde bwa misana oba wakati mu kizikiza eyo mu kiro, naye kyali kirabika eri nga kyeyolese mu maaso g'oyo atutegeera. Bamalayika ba Katonda balinga balaba buli kibi ekikolebwa era ne kiwandiikibwa mu buwandiike obutasanguka. Ekibi kiyinza okukisibwa, kiyinza okwegaanibwa, n'okikweka kitaawo, nnyoko, mukyalawo, abaana bo, mikwano gyo, nga teri mulala wabula omukozi waakyo nga yakyetegeerera, naye mu maaso g'eggulu kiba kyetadde. Okimanyi nti osobola okubba era n'ogagawala abantu ne bakulowooza nti oli bulungi. Okimanyi nti osobola okwenda ku muwala wa gundi n'omuzaalamu omwana, n'osigala ng'oli mukadde wa kkanisa, ng'oli musumba, ng'oli mubuulizi, oli bishopu, oli faaza, ng'owulira muli weenyumiriza kubanga abantu bakukkiririzaamu, era ng'omanyi teri muntu n'omu eyali ategedde ekyo, naye mu maaso g'entebe ey'omusango ekibi ekyo kyetadde kubanga obuwandiike bwakyo teri wadde asobola okuyingira we buli tyakisangule. Obadde okimanyi nti osobola okulimbira omuntu n'asibibwa mu kkomera? Obadde okimanyi nti osobola okuwendulira omuntu abatemu? Obadde okimanyi nti osobola okuweebwa ssente era n'ogenda n'okola ekibi nga tewali muntu n'omu akimanyi? Naye oyo eyatonda eggulu n'ensi, oyo atuula mu butaliggwaawo, oyo eyawanika eggulu awatali mpagi, akwetegereza bulungi era ekibi kyo kiwandiikiddwa. Kankubuulire gwe omukyala naawe omwami, obadde okimanyi nti osobola ogenda n'okola ekibi eky'obwenzi, olunaku lw'okikozeeko n'oba nga lwe lunaku ate lw'osaba ennyo, era n'oyaga abantu nti ate eby'omwoyo bitambuddemu bulungi, era bonna ne bagamba ye bambi omuntu wa Mukama,
naye eddoboozi lya Mukama erirumiriza omutima gwo terigenda kusirisibwa okujjako gwe kennyini lw'oligamba nti Mukama sikwagala, naye n'alyoka agamba kiwedde ne kirangirirwa. Ebyo byonna byetadde era biwandiikiddwa w'otasobola kubisangula. Enjiri ey'emirembe n'emirembe etukubiriza okwenenya n'okuleka buli kibi nga tuyita mu kwenenya, kuba tetusobola kulongoosa mpisa zaffe era tetusobola gamba nti okuva olwayo tetukyaddayo, wabula okwegayirira Yesu Kristo ye kennyini eyasuubiza okutusonyiwa n'atuggyako ebibi byaffe n'atwambaza obutuukirivu bwe ne tukkiriza okutambulira wamu naye mu bulamu obw'okwenenyanga. Wuliriza ebigambo bino. Batugambye nti nga kyantiisa nnyo buli lunaku oluyitawo oluliko obuwandiike obuteekebwa mu bitabo by'eggulu, buli kigambo ekyali kyogeddwa n'ebikolwa ebitali bimu biyinza okwerabirwa, kyokka bamalayika bawandiika buli kikolwa ekirungi wadde n'ekibi. Omuwanguzi namige ku nsi tayinza wadde okujjukirayo ebikolwa eby'olunaku olumu lwokka, wabula ebikolwa byaffe, ebigambo byaffe, newankubadde ebyo ebiri mu mitima gyaffe byakutusaliza omusango oba ku lw'obulungi oba ku lw'obubi, newankubadde nga tuyinza okubyerabira byakutujulira okutuweesa obutuukirivu oba okutusingisa omusango. Muganda wange omulungi ampuliriza, enjiri ey'ekisa n'omusango gwa Katonda bitambulira wamu, nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, aleme okuzikirira, naye oyo atamukkiriza omusango gumaze okumusinga. Yesu Kristo yagamba nti si nze mbasalira omusango, naye ebigambo bye mbabuulira bye bibasalira omusango, kubanga buli lw'otakkiriza obubaka bw'oweereddwa omusango gukusalirwa.